Yes, mukasera kano kantu katandikiddewo. Yakanandise bwatyo olwayo tutandikire mu masekati g'ekiro. Nga bagamba kasema kitulekede bakayise gathering. Tulekedde nkuŋŋaana. Tugeragezaako kinyonyoka. Nga bagamba Peter Gallagher yagenda okulemera abasenya akawungezi k'olwaliro. Kasema ketugenda okukolekera kagenda kubeera aka thriller at the same time nga kalimu ne kuntiisa. Nga baga Chris Lenman neetaka buzemu. Ne bagamba Jenna Boyd genda kuma misema gye twolekedde kuno kwonna kwanjula. Njagala wekanye. Ino mu kutandika yakanandise bwatyo olwaliro. Masekati g'ekiro manyi mu kiro bingi ebigenda maaso n'okukolebwa. Oba mu kizikiza baasooka ne bakulengeza ekibuga nga bwe gambye tutandike mu masekati g'ekiro. Omanyi mu nsi eno ebiseera ebisinga ffe ng'abantu ebintu bingi ebiba bikolebwa naye nga gwe tomanyi. Gyasiga okusinziirako ekyo ky'oba otambulira mu lunaku gwe ky'osobola okugezaako okutegeera ni mu nsi kyekiriyo. Naye munnange mu nsi waliwo ebintu bingi ebiba bikolebwa. Oyinza n'okubeera n'omuntu okumala ebbanga naye ng'omuntu oyo tomanyi kikyali. Kakalino kano kasema kagenda kulaga nti ku nsi ya Katonda waliyo abantu nga tubeera nabo naye ng'abantu abo bakulagana n'amaanyi ag'ekizikiza. Kati erudda bakulaga ekibuga kiri busy at the same time waliwo agenda maaso n'okubaako byakola ebibye. Era bw'ati bw'amaliza n'alyoka afuna ekintu kiringa kutiya n'abisaamu byonna bye yasobola okussaamu kussako ebyo byagezezaako okugatagata. Kyo kyamutwalira ssebo obudde obuwererako ddala kubanga yatandikira mu masekati g'ekiro. Wabula si kye kyokka alina n'omusaayi ogw'enjawulo gw'agenda maaso n'okussa ku bino bye yali azingidde ebbali. Bw'amaliza obbissaamu n'abitonyezaako omusaayi nga bagamba Eagles edayikita okuntiko. Kayino twolekedde ebbali waliwo engeri y'eddwaliro nga bwe bakayise The Gathering. Waayo binnumye. Nagaye bijja kuluma katini. Saagambye omu tebijja kuluma. Owonye Emily senga yabadde akolako yandibadde nakati akyanoonya musuwa. Hey, sweetie. Sweetie. Guess who got a new car? Omanyani afunye emmotoka empya. You remember Bano bakaryazi. their daughter Sarah's in Z's class? Obajjukira mwala waabwe Sala ali mu klasi ya Easy. Mwala waffe. Parade of social injustice. Kyogamba nti watuuse dda kuba natuuse dda munnange. Bentley, can you believe that? Okimanyi nti baafunye Bentley. Just said that she go to your school. I was happy with it. N'agamba nze nali njagala mutula mu public education gwe n'osala wajje ku ssomero gye wasomeranga. Waiting for time by the way. Bagagga beereesewo we bajja okima abaana. Not why I'm calling. Akadde okakutte. But I don't mind you. Kono siyinza kwerabira kono si kyekinkubiza essimu kono nkimanyi kyekikkubiza essimu. Balina osikana akawungezi k'olwayi mukyaya amukubidde. Yajja asika ne muwala we Elizabeth bamuyita Easy. Badayina gwayogerako. Ina mukasi akantwadde erudda. Bali bagenda maaso n'ogezaako kunnyonnyola nga bagamba mu kibuga kya New York olw'emmotoka yali ekutta akaliro. You don't know me, Dr. Foster? Tomanyi bulungi Dr. Foster. I think you do, but you don't. Olowooza nti omanyi naye tomanyi. You don't even remember the first time you saw me. Tojjukira na muni gwe wasooka kundaba kono ozijjukira. First year medical student. I was assisting at the human sexuality seminar. Agamba nti nakyala kwegamba ye yali sophomore ate ng'ono ali ku first medical yali ku first year ya medical. No, it was at a party at your frat house. Balina kalekisa ke baali kali production And you offered yamusikako nedda. full examination. So you Twali ku fraternity house yo. Can you ask Wali otamidde n'onsaba tugende ffenna. to stay? Ate nali sikutunuulidde nti nkwekkaanya. Every time the professor said the word, Professor bwe yayogera ekigambo nga ddubula nga oseka nga kyentunuulira nga ggwe. how do we get Naye mu byonna twafunamu omuwala omusufu. Wired. Omuwala omusufu atatuwa kadde. Come on. Leka naawe. 2 seconds. Alisi wandituwaddeyo obutikitiki bubiri. Honey, you want some dessert? Kiki ogenda okulya ku dessert seetaaga kulya. Nze kyesaba tutawanyike tuve wano. Bwe bati baakwateko ne bajja nga basembera. Remember, does he? Okimanyi tajjukira. You know, tonight's a special night. Okimanyi kyekyokirwayo kyanjawulo. Are you doing your homework tonight without... Simanyi ogenda kukolawo mwaka bw'ekyokirwayo nga tocomplaininze. I can't believe you don't remember. Si wakikkiriza mbu tojjukira kyekyolwaliro. Mbulira kiki ekisijjukira. Lodi aba ali wano essimu nejja. Lodi golaba musawo. It's a hospital. Na mukazi wa mwagala okukamala ayitibwa Anne. Ngasseko ne muwala wa bayitibwa Elizabeth. Tuli kakadde bakayise The Gathering. Sorry. I'm a doctor. What can I do? Yagamba alina okukwatikuba agende kubanga oli omulala tagenda kubaayo. Let's have it tomorrow. We can't. Kati ebisigadde bwe tuba tulina okuba tuyinza obikwasaganya enkyako tetusobola. You're right. It's more... Mbwagenda mu yoga. Yoga nennono okutaasa abalwadde ki ekisinga naawe. What time are you going to be home? Kati saa meka zogenda okutuuka? Saa nga 8. Like waiting up? Wandyagadde okunnindako. I'll see you later. Ndowooza nja balaba oluvannyuma. All right? Ono ye Peter Gallagher ag'obuzaali. Balabaka Ossi oba Orange County. Kaseri. Yalimu. Weere emmotoka n'esimbula esobole okweyongerayo.
ino mukasi akano loli yakwate kubo najja ku ddwaliro kyava sooka afuna fayiro ezaali awo najja ayiseemu amaaso alabe waliwo abadde ateekeddwa okukola nekyabwe kafunye family emergency abali wanaawulira agwirana katonda wattu oba oyo naye yabaaki mukasi akano agenda kuza amaaso bwati ekyamala enviri ku mutwe yawulira ekipaapaala nekiddamu ssebo nekipaapaala kipaapaala nga kinyonyi kyo kyamwaliiza era nekimusikiriza okwate kuba okusembera gyekanye alabe kyekyali kipaapaala mukasi ako mu ddwaliro kuba nsigamba nti oba oyinza osuubiramu engeri y'embaata oba enkoko mu ddwaliro terata awulira amaloboozi agawaawaala n'asooka amagama galabe nindako yajja musajja wattu ngala wekanye era bali wakutte engeri y'enzikiza ino sayidi baggalawo kyokka ate gyawulira ebisaalimba musatu yakwate kubo najja nga asalinkiriza nga bw'ayitamu mpolampola baabo nabagambye tuli kathrila kali mu luhora gero tuuka ebbali yasikanawo kino ekinyonyi namuŋŋoona gwe vaano naawe vaawo genda ekyo bw'okirabanga oddayo eka ne weesalirako egamba embaata si birungi kwesembereza yakigoba budde bwakiro kali akasanga keetolodde musatu yakwate kubokoma weeka yajja kusaaka ebbali ettaala nakwate kuba wanaasibawo bulungi nnyo yajja alinyalinya amadaala njagala wekanye bwatuuka mukyava ayitawo najja ebbali wakayinawo kasumolo yafeesi nakwate kuba neyeetooloola lengera yatuuka ebbali naggulawo genda okuza amaaso nga kawalake kebase anti kale najja akwate kuba ayolekera sika n'omukyala nkisenge nakyasebo yali amulinze nga yeetegese kati ojjukira of course sisobola kwerabira naawe ekiro kyaffe kyasooka nga tuli ffenna nzijukira nakuleeta nga olina ebigambo byogere bitategerekeka naye ngeri gyenali nti nali musaawa ddeeni nakolako ku olutaali ng'asobola obitegeera kiganga asobola okigumiikiriza muyamuleeta ekyo kye yasooka okuba naye omukyalo nalina ebigambo byalya kiganga bona oli omuntu mambo jambo bita mambo jambi bitategereka ebigambo ng'alinga alamiriza era ngamba nti ze ku lwange asaafaayo ngeri gye nali mpeerezaako ku olutaali yali olta boy kati nga basooka banywamu akayagaawo why Do you remember that you wrote a poem that night? jjukira nti bwawandika ekisontoma ekiro ekyo katonzijukiza Notable. What a role. najja asooka akimujjukize Universal soul. Like Ginsberg. I was like stoned. nali nkubiddwa naawe nalina akafu okunywa akayaga okay sooka musimula kakiisi Come home. It's good to be home. yagamba kirungi okuba nga nkomyewo eka nadamu najja amunywegere mukazi wa mwagala esekanika You know what? omanyi kyekyenzudde I think you're more beautiful. nze lowooza oli mbalagavu essaawa zino n'okusinga ebbanga liwe nakusiikania myaka nga 2 nakyanambuuza okakasya nti ye kyava asooka amusimula kakiisi ak'ekimpowooze nabagambye kasirema kano njagala mukekkanye kigera kule totandika okwerabikira abantu b'otambula nabo mpozi ng'ogasseko nabo b'obeera nabo kabe mwami kabe mukyala eka osobola okubeera n'omuntu okumala emyaka 20 oba 3 naye nga mutuufu tomanyi kikyali lwodi nga bagenda maaso nakukola mukwano ne nakyala baabo bafumbo bapeta babadde bonna okumala emyaka 2 n'okusoba naye nga lwe talina kyeyali asudde mukazi we oba omukyala talina kyeyali asudde mu bbaawe kibi yamusaba abikka amaaso ge musatu ng'abikka amaaso basoose kunusa kayaga nebafunamu akasi ak'essanyu kalodi agenda okujja bwati asimuke mu masekati g'ekiro okwatakwata muliri ng'omukyala tamuwulira yakwate kuba najja nga asembera budde atera okutya kyava jja nga atambuza amaaso
genda okwekkaanya wano nga waggule ye yakwate kubo n'asembera ebbali agyeyekkaanye lwaki wano waggule pe bwe badde eyingira lugi n'aluzaawo tegenda anoonya mukazi we ani ayinza kubanga aliwa kale aba ali awo n'awulira ebigiraagira ebikwakwaya okuzza amaaso okwekkaanya n'oddamu n'alaba ekinyonyi kino yakisikanye mu ddwaliro tamanyi kiki ekimwagaza okuzza ebbali ku kisenge alengerako enneekulungo y'omusaayi omukazi amulengera bbali mukazi akutte ekinyonyi akinyiga kivaamu omusaayi mukazi we azza amaaso alengera muwala we amaaso geesulitse avaamu omusaayi wansi katonda wattu ebifaananyi naddamu ofuna bya mu ddwaliro katana enneekulungo agiraba ya musaayi ku kisenge muwala we amaaso geesulise wayitawo akaseera genda okwekkaanya bw'ati nga muwala we mukazi we kyekigambo kyasembeyo omugamba tobikkula maaso kali asisimuka ebyaddala kiyisirabika kibadde kirooto genda okujja eno ng'amazzi gayiika n'asooka agasiba najja mu kisenge agenda okwekkaanya muwala we gy'ali afunye looto kali agenda okukwata ku lujingo oluggi luggali ng'ate balokingidde munda kyokka ate mukazi w'omubuliri taliimu najja ku balukoni nga bano waggule n'alingizalingiza akalabe kyokka babeera waggulu ddala okukamala yakwate kuba wano n'azzaawo kali yakwate kuba n'akuba ku ssimu ya mukazi we honey It's me. ninze Call me, will you? kubiraako ku ssimu munnange Yeah, could you tell me if... kali yakuba ku studio gy'atera okgenda Morning. osobola okumbulira oba mukazi wange alina appointment y'okumakya g'olwaliro genda okukebera mu bitabo ng'agamba temuli No, thank you. You know what? waliwo obuzibuko nedda Then could you ask her to call? bw'abazze mugamba akubeko essimu eka mukazi we taliwo mu nnyumba wala we yajja hey. maama aliwa I think she must have had an appointment. ndowooza yabadde alina appointment emukeezezza You don't know where she... tomanyi wa maama gy'ali So, kati what'd you guys fight about? simanyi mwayombye ku ki Weren't fighting. tetwayombye Why? lwaki What did you hear? ki kyewawulidde Just that rave in your bedroom. ebyo ebyokugiraagira buli kasira mu kisenge kyammwe Hey, did you lock the door last? simanyi waggadde oluggi ekiro kyajjo Were you too wasted to remember? simanyi wabadde otamidde tewajjukidde gwe wasembeyo okuyingira Know anything about this yoga class at mom? olina kyomanyi ku yoga classes maama ozi agendamu Oh, I know it's not 7 in the... ogamba n'emisawo ti nti ye kyemmanyi tebatera kkeerayo abali wanaawulira akonkona Ben, munaakomyewo kati gwabadde olazeewo ate genda kugulawo oluggi Am I late, Doctor? simanyi nze kikerezi dokita oba tamusuubira musiikanako nedda badde ndowooza gwe did you andi say anything kikyotegeeza about this morning? yagambye nti agenda kera ku makya g'olwaliro nedda What I think. ndowooza oba yagenze See you to school. njagala ntwaliye ezi ku ssomero Babysitter. siri mwana muto syaga babysita maama wakutwala Parent volunteer. anti bakiyita parent volunteering This morning I'll pick you up later, all right? unaagenda kutwala ku makya nze nja kukima olw'eggulo Oh, I'm not going into. sigenda genda ku mulimu olwaliro olwokyo atategedde mukazi waayina engeri gyakedde n'atambula agambye tagenda genda ku mulimu olwaliro kati yasooka n'ayimirira pembeni agenda okuzza amaaso okwekkaanya bw'ati kitwe kyo kibadde ng'ekyenyeenya kakati n'akwate kubo najja ng'asembera yekkaanye jjukira mu kirooto kyabadde ng'ekiri real genda tula wali eri ebbali ku kinanka nga tekuli bw'agira bw'ati mu mutwe bannange mukazi wa mulaba yabadde akutte ekinyonyi yesu krisitu kati muwala we atuuse ku ssomero yajja asomera ku New Amsterdam Academy Hi, Sarah. Where's your mom? gamba kisaako no ki ekiri ku maama wo My parents had a fight last bazadde bange bayombyemu night. Fifth Avenue. ndowooza maama yakutte kuba ogenda shoppinga That is not what I heard. ekyo si kyempulidde olugambo lwafulumye eddaleka naawe baana ku ssomero sebo balina olugambo lwafunye ku maama woono ye abadde abagamba nti oba osanga maama yayombyemu ne taata agenze ku shopping therapy yakwata ekuba olwodi ajja asooka akube ku ssimu ya mukazi we obwedde akuba essimu mukazi we tamanyi kikyaliko kati agenda okuba nga kirabika ate ensawo omukazi yagiresa ensawo teyagenze nayo kibaseegeza oba osanga essimu teyagenze nayo n'essimu eri mu nsawo evuga yagijjayo genda okwekkaanya bw'ati mukazi essimu teyagenze nayo kyokka ekisinga okwewunyisa mu masekkati g'ekiro lwodi akedde ku makya
agenze okutuuka ku luggi ng'oluggi baalugalidde munda kati aba yafulumya ate anaalookingayo. Masimu obwedda gaakuba Michael loli ayitibwa Michael Foster. Kati yasooka ne yeewuunya ne yeebuuza oli ludda wa sweetheart oyinza kubaawa. Hey, Gamba ki? Mr. Walter didn't show up today. Mr. Walter yazze olwaleero. So, Kati everyone's talking about him and your mom. buli omu abadde agenda maaso n'okwogera ku Mr. Walter ng'ogassieko ne maama wo. How they were buds. Mu ngeri gye baali babbade baagendanga mu yoga class bombiriri. Naye ndowooza oyo omusajja musiyazi. Maybe he's bi. Oba osanga ali bisexual. Sir, just leave me alone. Saala wandibadde ondeka Know nzeka. how you feel. Manyi bw'owulira. Dad has affairs. Omanyi abantu beenda bulijjo nze maama ayenda taata ayenda naye si kikulu. Today in PE, tell coach you're having your period. Togenda mu PE gamba kochi wo nti wafunye periods. I haven't started. Sinnabatandika periods. Check your panties. Tagenda kebera mu mpale naawe. Biveeko ebyo. Kamugambe togenda mu PE tugende waliwo bakyali benjagala osiikane. Kayitibwa Kasaala. Balina sente ezitenkanika. Kayitibwa Kasaala Karia. Kati mu kaseera kano yakubira poliisi essimu. Ne bamugamba nti atwale essaawa 24 okujja okukola statement n'abuuza lwaki. Ebiseera bisinga bakwata ekkubo ne bakono bw'ataakomewo. Then ng'okwata ekkubo ng'ojja precinct ng'okola statement. Kati lwaki neetaaga kulinda ssaawa 24? Anti munnayo ye poliisi onookulinda essaawa 24 nga tonakola statement ya mukazi wo nti amisinze. Kati agenda okuzza amaaso mu ssimu ye, mu ssimu ya Nakyala mukazi we nga walaga nti waliwo omuntu gwe yali akubira aliko initials EH. Yakwata ekkubo n'awulugumya. Please, leave me alone. Omuntu gwe yakubira essimu yange abambi nekanzika. Nkubye essimu nga nkubisa essimu ya mukazi wange nsanzemu erinnya nga lirina initials EH. My son. Oli n'amugamba ayitibwa Ivan Holter. Academy, right? Mutabani wange yali asomesera ku Amsterdam Academy si bwe kiri ne mukazi wono yali asomesa ku Amsterdam Academy. Times yesterday. Kerudi n'ayitibwa Holter naye yali asomesa ku Amsterdam Academy. Kati yajja oli amulagirira w'abeera. Genda okuzza amaaso baamugulira. Mrs. Halter. Mukya Holter. Foster. Nze Michael Foster kono yingira nga tebannatulaba. Baani. Before who sees? Ng'ani atannatulaba oyo? Does Evan live here with you? Simanyi abadde abeera naawe. What happened last? Kaki ekyatuusewo ekiro kyajjo? Don't you know? Tomanyi. That's why I'm here. Kyekyo lwaki ndi wano. Singa mbadde manyi sandize. I'm home. I looked through his room. Bw'ataakute kubawo kukomawoka nenkebera mu luumu ye. Yasikanyemu akapapula kuliko initial A. Mukazi wono ye Ani. What do you think? Kino kikono olowooza ki? I don't know. Simanyi. Are you saying this is from Anne? Kyogamba Ani kano yakawandika n'akasindikira Holter. She's one of them. Oyo omukazi y'omu ku bo. Ani baani? He was a good boy. Yali mutabani wange mulungi. She took him away from me. Mukazi wo n'amunzijjako. Wait, are you saying that Kyogamba Anne and Evan had a nti relationship? Ani ng'okasi wo ne Evan baali bakola obwenzi. I didn't know, but I did. Baali balowooza simanyi naye nali nkimanyi. Amasimu g'ekiro agaakubibwanga ngeri gye basisikana mbubba. Kiki oyogerako? Luno ebintu abyogera mu matobotobo. Who? Kali yeebuuza ani? Musaatu byamusobera n'akwateko bayiteeko ku ddwaliro. Tabitegeera. Mukazi we yali ayenda. Genda okuzza amaaso okwekanya. Eno sayidi baali bagiggala kati agenda okujja ate nga kirabika bagiggudde. Bwaggulawo n'ayingira munda. Baali bagenda maaso n'okulongoosa yali waadi naye nga baali bagiggala. Kati waadi bwagituukamu waadi ene mwa memories. Waliwo omulwadde. Kirabika ate omulwadde yamwinako obuvunaanyizibwa. Genda okwata ekkubo okujjawo. Mulwadde yali mu mbeera mbi. Genda maaso n'okusamba yeesika okukakana. Mulwadde yafa. Dr. Foster? Dr. Foster. I thought you were out sick. Nobody knows olwaliro ogenda kuba mulwadde. Is Tanner on the floor? Yeah, he's... Tana gyali kono gyali. Ndi eri mu ruumu ne mukazi we. Waliwo ayitibwa Dr. Terry Tanner. Kyaliwe. Kerodi ono ayina Nakyala. Mulwadde wa kansa. Any change? Waliwo enkyukakyuka yonna. Jerry, can you spare a minute? Jerry osobola okumpayo eddakiika twogere. Mweyita bwe kiba kisoboka basooke boogeremuko. Couldn't have just vanished. Ayinza kuba nga yabuze bubuuzi bw'atyo. I know. Nkimanyi. But I called her friends. I called Naye nakubidde mikwano gye. the school. Naye nkuba ku ssomero. In the city. So tell me what you think. Kati mbulya gwe kiki olowooza. There is a teacher at my daughter's. Waliwo omusomesa. Muwala wange gwagamba. We're friendly.
mbu baali bakyapiri ne mukazi wange bagendanga nnyo mu yoga kirasi bombiriri wabula Together, having an affair. omusomosi oyo I don't think so. yabuuze naye But they went to yoga. tiogamba nti baali bakola obwenzi kono sikiwa nti baali bwenzi. Mother, she definitely thinks there was something going on. Michael, come on. leka naawe I know how it looks. manyi bwe kirabika naye amugambye sandiyagadde kulowooza nti waliwo ekyakigenda maaso mu masekati ga mukazi wange ogasseko n'oyo Listen, ke gamusomesa munne naye ate muwala wange yakkiriza nti yabika waliwo obwenzi kubanga ebisinga baabikolanga bombiriri. Do what you gotta do. kati kola kyoteekeddwa okukola. yesalawo asooka anoonyereze ku nsonga eno akwati kuba akomyawo muwala we. Please, I have nothing to tell, sweet. nze sirina kyakugamba I mukwano know where she is. simanyi wa gy'ali Maybe Mom needed some time oba alone. osanga yabadde yeetaagamu ka time off. I'm 13. nze nyina emyaka 13 singa abaawo omuntu ayenda asobola omanya nti oyo ayenda. So does everybody at school. buli omu yenna ku ssomero bw'alowooza. Everything you hear at school. bwe towulira tokkiriza mbyowuliza ku ssomero. Honey, I'm sorry. kale ensonyiwa okwogera bwe ntyo. I know how hard this. manyi engeri gye kiri ekikalubo gy'oli. No, you don't. gwe tolina kyomanyi. You have no idea. tolina kirowoozo ku ngeri gye mpulira. You don't know anything about me. tolina kyommanyiiko. Or Mom. wadde maama tolina kyotumanyiiko. budde bwe obusinga obeera mu ddwaliro. talina jjukira yalabako mukazi we lumu yamusiikana wanene wabeera ebitabo ng'alina akatabo k'ateeka waggulu ku kadrowa kano. kyamwaliriza okwate kuba gy'akagyeyo era bw'atyo n'akeetikka n'akalitibali akayiseemu amaaso. kale yagenda okwekkaanya akatabo kano nga kalimu era nga kwogera ku bintu by'obusamize eby'emaaka egy'emabega egy'edda okukamala. kali mwalimu ennyukuta n'atandika okugenda maaso n'okubanga adisaifinga baakubanga buddole. kati bwatyo n'abifuna Haddison Yard genda odisaifinga bw'ati okusiiza ku nnyukuta zasiikanye muli nga kiraga nti akapapula nakyalako yamuwadde namukadde wuta ng'amugamba nti mukazi oyo yali yekasindikira mutabani wange waliko endagiriro ng'egamba nti Haddison Yard ng'ogasseko ne address lodi n'avuga eggaali n'ajjayo ku Haddison Yard. bw'atuukayo kyava asooka awuliriza mala okuwuliriza n'akwata ekkubo n'aggulawo bw'aggulawo n'ayigira munda wakutte ekizikiza ekya buli kala yassaako amataala mu kaseera ako. kagenda eno munda waliyo akafu kalinga bw'onogamba nti oba ssabo. musaatu yajja asembera mpola bwe yeekkaanya. waliwo ebintu bingi ebitategerekeka. kyava asooka alingiza alabe nga kiraga kirabika waliwo abajja ne basinziza wano naye nga basinza maanyi ga kizikiza. yakwatamu ebbali kyekigenda mu maaso era awulira ebisaalimba aliyo yekka. yakwata ekubo n'ayitamu wali naggalawo. kaakandi akafo kano baakuŋŋaanirangawo ne bagenda maaso n'okukola emikolo gyabwe gy'okusamira. ono sewo baakolerangawo mikolo gyakusamira. baali bangi baleetanga n'embuzi. In financial news, kayitwadde bali bagenda maaso n'okwogera ku byenfuna. Carrier has waliwo omwami ayitibwa Thomas Carrier biliyoni ya developer. Manhattan, the massive project. bagamba nti mu kibuga kya Manhattan agenda kuzimbamu kye twandiyise Twin Towers ye kabaka ono era nga ebintu ebisinga kisuubirizibwa nti batabani bwe bagenda obisikira. yakwata ekubo n'akyuka kyava yekkaanya n'abagambye kano kagenda bayigiriza ebika by'abantu. abantu mbalaba kubanga bakola nsimbi naye nga temwamanya bayitangawo okukola ensimbi ezo. bayita mu biki ofuna ensimbi ezo. ono mugagga ku kibuga wonna ayogerwako n'entambula gy'atambula. ng'omukazi bwe yakutte kubogera talina kyeyalese. teyalese message wadde ekintu n'ekimu bwe kiti. naye lwa nsonga ye agenda maaso n'okola bizinesi nga bulijjo.
So now, of course, the doctor's asking a lot of questions. Anti okubula kwe nga talina kyalesima bigo omusawo atandise ogenda maaso n'okubuuza ebibuuzo. Oyo omusawo muvueko. Hey, Carl. Kano kireka balina kye bamanyi ku Dr. Foster ng'ogasseko ne mukazi we. Thanks. Meet with Carrie and get his endorsement. All right. When? Tonight. Tusiekane ekyo ky'olwaliro. Yeah. You gonna be there? Genda kubaayo. I'll be there. Nja kutuuka. N'osonyiwa munnange. It's fine. Kiri fine. You know, I actually want you to be mayor, Mom. Omukyalo ono It doesn't mean yeesimbyewo ku bwa meeya mu kibuga. Managing campaign amukubidde essimu. Kuba campaign manager amukubidde essimu n'amugaa tugenda kisikana Carrie. Mugagga. Lori yakwati kubo n'ajja erudda ku ssomero. N'asooka abuuza alina yafesi gy'abuuza ne bamulagirira. N'akwati kubo n'ajja ng'asembera. Baabano. Yali yafesi ya Mr. Ivan Holter. Ye musomesa agambibwa okubanga yabuzeewo ne mukazi we. Bw'atuuka ne yasooka ne yeekkaanya. N'atandika okugenda maaso n'okwetinkuula. Yagala kubaako ky'ategeera mu ngeri emu oba endala. Genda okuzza amaaso ng'alengera akafaananyi. Kuliko omukazi we n'ono Lodi ayitibwa Holter, Evan Holter. Kuliko nenne kulungo. Yebaleko. Father, right? Gwe taata wa Elizabeth. Who are you? Ate gwe. Maggie Rule, I'm one of her teachers. Mpitibwa Maggie. You must know Evan Holter. Olabika Evan Holter omumanyi. My friends. Holter ne mukazi wange baali ba mukwano. Anne is a seeker. Well, yeah. Yagamba wakimanya nti Anne siga kono nkimanyi. They never stop looking for the world beyond. Omanyi Anne ng'ogasseko ne Evan tebalekeranga ogenda maaso na kunoonyeza ku by'ensi esukka ku yaffe mwe tuli. It's college, anyway. I teach comparative religion. Nsomesa ekiyitibwa comparative religion. Academy. Neopaganism. Eyo neekulungo ya mwezi. Calendar. Kwegamba eringa kalenda y'abasamize. Abalogo. Belief systems include supernatural Yagamba omanyi in their practice. abantu abakkiriza mu bintu bingi. Names, Manyi ag'enjawulo, okusamira. gatherings called covens. Bamanyi n'okukola enkuŋŋaana eziyitibwa covens. Enkuŋŋaana. Evan Holter? He's one too? Kati ogamba mukazi wange ogasseko ne Holter nabo baali mu ebyo. Are they at a coven right now? Kati bali eyo mu coven yaabwe. You know, I don't care. Simanyi. Which? Omanyi sifaayo ba mukazi wange mulogo oba ki? I just want it back. Just njagala akomewo. Amaze ne mukazi we emyaka 20. Wabula bulijjo takimanyi nti mukazi we muntu akkiriza nnyo mu by'obusaamize ng'ogasseko n'obulogo. Akitegedde lwaleero. Kati agenda otuuka ewaka yasiikanawo abaami babiri. Who are you? Yababuuza mwe baani. I am. This Detective Hawk? Ye gwe Michael, Dr. Michael Foster nti ye. Have you found my wife? Muzudde mukazi wange. No, sir. We're here to ask you a couple. Nedda tuzze kubaako ebibuuzo bye tukubuuza. Muyingidde mutya? Cleaning lady. Omukyala alongoosa. Okay, Paul. Your wife require any medication? Mukazi we yabadde yeetaaga eddagala nti nedda. Marks, tattoos, any... Alina maaka tattoo jewelry yabadde ayambala. Wedding ring. Kujjako empeta y'obufumbo. Detective. Detective. I think my wife joined a coven. Ndowooza mukazi wange yali ayingidde mu bakibwetere. Why didn't you say this before? Kalwasi wasugambiddewo mu kusooka. Just found out. Nange nsitegedde lwaleero. Cool. His name is... Ku ssomero waliwo omusajja gwe yali kwegamba musomesa munne ayitibwa Ivan Holter. Kirabika bayingira mu bino bombi. No. But apparently in this religion or... Agamba nti mu ddiini You eno want to call it, they have regular meetings. balina enkuŋŋaana ze bakola eza buli kaseera. She went out in the middle of the night Yafuluma mu masekati g'ekiro. to go to church. Genda ku koveeti. Suggesting is Nze kye ŋŋamba that if we find out who's... nti singa tuzuula akulembera akabinja k'abakibwetere kano mukazi wange tujja mufuna. Just be that she doesn't want to be found. Ubuusi nga tayagala kuzuulwa. I'm just saying, personally, I don't care if she believes in Jesus, Buddha, or Nze sifaayo bakkiriza mu Yesu oba mu Buddha oba bakkiriza mu Tom Cruise oba ani. Doc. They're, Nze kye mmanyi nti omuntu singa akeera ku makya ng'abadde mufumo n'adduka n'ejjamu omulala kibasegeza nti banoonya waakubeera badduka ggwe oba badduka bonna. Please. Ofaayo singa tugenda maaso n'otekinga samples ko nti wali tabu. Oli amugambye bwe kiba nga yagenze n'oyo ayitibwa Ivan Holter kyesobola okugamba kiri kimu kyokka nti omuntu singa akeera ku masekati g'ekiro n'adduka kibasegeza aba ayagala kufuna loogi gye banaabeera gwe bakudduke. Kanze sifaayo bwagolowooza akkiriza mu Yesu oba mu Buddha oba mu Tom Cruise.
known you, Tom, for more years than I care to admit. Kakendo mukasya kano. Enemies. Twakwate kuba ntudde bali. On council. Ono omukyala eyeesimbyeyo okuba meeya yajja n'asika n'omugagga. Ono omugagga ayitibwa Thomas Kalia. Musalako ne bamuyita Tom. It makes me wonder. Kineewuunyisa. What's the big deal now? Nsonga ki enkubisizza essimu. I'm behind 15 points. Ogenda kuwangula obwa meeya kono ddala mu butuufu. Omusajja ansinga points nga 15. Be changed. Ebyo bikyuka naawe. The mayor will lose this fall. Meeya agenda kuluzinga fall eno. Tegeera. If you make the deal. Singa okkiriza ne tukola ddiiru nze naawe. Take my advice. Gwekkiriza amagezi gange. Ensonga gifokasinge ku kya security. A friend in high places. Ufunamu ki? Kono nze kyenfunamu funa muntu wa waggulu eyo nga kyali wange. But I wouldn't call us friends. Sigambye nti tuli balabe, wabula si kitwala nti tuli bamukwana ate. The mayor has failed to keep the city. Gwe kyoba weesibako kiri kimu kyokka nti meeya alemeddwa ekibuga kifuula safe. Been one act of terror since he's... Bukyanga abeera meeya bukyanga addamu okulondebwa. Ku nsi ya Katonda ekibuga kibadde sekiwa. Wabaddewo ekikolwa ky'obutujju kimu kyokka. Parts that the world is wrong. Waliwo kyotategeera. Do anything to change it. Waliwo abantu oba ebintu ebimu ebisobola okubeera mu nsi nga byetegefu okukyusa ate abalala kibalaba. Gwekkiriza kyeggamba. Tuli yafuna akatabo kannakyala kyagenda mu maaso n'okatunulamu. Kali akatabo ssebo kaali kwogera ku bintu bingi. Saddaaka ezajja zikolebwa okuva mu biseera ebikadde. Saddaaka ezikolebwa ennaku zino. Kali akatabo kakuyigiriza obusamize. Kyokka mukazi we bulijjo akatabo kano akayina. Abaliwo n'awulira eddoboozi Tom. Genda okuza amaaso ng'alaba muwala we. Kiki ky'oyogeddeko nti wali? Are you okay? Simanyi oli oke taata. Of course ndi fine. Musaba asembere wano muwala we. Happened to Anne? I don't know. Kali mukasya kano waliwo eyajja. No, you knew the Fosters. Ono yabuuza Annie ali ati akono simanyi. Nali simanyi nti ba Fosters obamanyi kono mbamanyi. She's sweet. She talks... Nakwate kubo ne ngenda yokke ewaabwe lumu. Mukazi oyo Annie bambi yali ayogera bulungi teyali wambwa. Oh, maybe I'm just... Dr. Tana. But... Nagwa agenda okukolako. So much. Kazi ali lubuto. I just think she seems really big. Well, let's have a look and I can get back. Yabuuza ki ekikuleese olwayo kono ekindeese munnaye. Badde nze kunkebera kati wali nnyo ttabu. Jasi ansambye busambi ndowooza oba osanga munene. Ne bajja bamusikaninge. Lindako. What is it? Kiki olengedde? Oh, it's just as I thought. Ate wali kiringa bwe ndowoozezza. Baby girl. Anti ogenda zaala health baby girl. I was thinking of your Annie Lane, how she really wanted to be a part of this. Era nga nkakasa nti Annie yandibadde ayagala okubeera part of this. Osobola okundaga ku kifaananyi nywera teweenyeenya. Oh, okay. Okay, sigenda kwenyeenya. I've got Kati wadda ku ssomero. What is it? It's a present. Waliwo ke naleese bwe naleese wano kirabo. Have I ever? Ngenda kyagala. Ki kye waleese? Kati Saara ng'ogasseeko ne Elizabeth. Ono yabagamba alina byaleese. Is that pot? Simanyi eyo njaga. You chew it. Gwe kagaayi. Kyaba buyita bukya. Jasi bugaayo bugaaya. Mukazi wattu ng'agaaya. Kati bamala ogaaya bakwate ku bavaayo. Bajja basembera. Wabula tali oke. Let's review the major organ systems. Basoma biology. Ogwala yakagaayizza. Mukazi wa talina balance. Tali bulungi. Yajja asembera mpola mpola. Wabula n'agala bagennyini. Kwegamba endaba ye teri oke. Focus nfu. Bitu byalaba tabitegeera. Bali bakwateko ne batuula ebbali. Bwe bamuwadde okugaaya. Alabanga omuntu afudde gwe batadde wali yakuba omulanga. Bano ne basooka bamusekerera. Akaaba ki oyo? Kaaba ki naawe ayagala otukooya? Ate bagenda okuzza amaaso omwekaanya. Mukazi wattu ng'avaamu omusaayi. Kino kirabika olwaleero. Yeekoonya akagere. Yawulira nga atidde. Nakyayo no Megan yajja. Can I? Ofaayo senga nkwate kuba ne ntuula ebbali nti ye.
How you doing? Oli otya kati? I wish I were dead. Ngamba kale singa mbadde mufu. Nedda. First time was on a school bus. Yagamba nze ogwasooka nali ku school bus. Bus driver had to drag me out. Okimanyi nti nakifuna. Everyone. School bus driver yalina kunzijamu. Doesn't matter what anyone thinks. Buli omu yenna kati andabye n'aseka ono va kwabo. I'm a freak already. Bana batandise dde okumpita freak. We're all freaks. Ffenna tubeera ba freaks. Bwe kiba bwekityo kuba teri atakiyitamu. That's what my mom says. Mama wange bw'ati bw'atera okuŋŋamba. Your freak flag fly. Mbu freak flag fly. I'm not even sure. Simanyi na kiki ekitegeeza. Your mom's a very special. Maama we yali mukazi wa njawulo. She's oba mukazi wa njawulo. herself. Miss Rule. Mukyalo. You don't know where she is. Somanyi wa mmange gyali. Sigenda kulima nti oba manyi wa gyali. Katonda watu. Zibate ziri busa. Akwate kuba okuddeeka. Please just leave me alone. Tusobola okwogera mukono ndeka nzeka. Njagala twogere. No. Nedda. Honey, I know I'm not Mom. Nkimanyi si nze nnyoko. You know, even daddies can help. Nini bataata si basobola okuyamba mu nsonga ng'ezo. Maggie, it's Mike Foster. Oh, hi. Hey, thank you for yesterday. Kati oli yasobola okugezaako mugamba. Need to learn all. Ti Maggie yamuyambye kono webale nnyo munnaaye ku byajjo. You have to understand. Teri yajja amusiika n'asooka amubuuze n'amugamba njagala onjigirize ku bintu bye by'okusamira. Intoxicating. The rituals are Ky'olina okumanya nti ebintu bino birina engeri gye biyingira mu mubiri. perception. Ebintu bye bakola birina engeri gye bikyusaamu endaba y'abantu ku nsi. I'm worried about Anne. Neeraliikirira ku Annie. Where is the coven now? Kati convent eriweeyo gye beekwese. In secret. Anti bibeera mu kyama. Something? I mean, how do they know where to meet? Kati basiikana batya? Called by a high priest. Anti bayitibwa oyo abakulembera omukulu oba omusamizi omukyala. Okay. Kali. All right. Ebyo byonna mbikkiriza sigaana. How does that work? Kati kikola kitya? These days people send it. Ennaku zino abantu beesindikira email. And what do they do before email? Kati before watali email baakolanga batya? Familiar would come. What's a familiar? Anti ebiseera bisinga waliwo ekiyitibwa familiars zateranga okujja kono ze ziriwa. Wolves. Baateranga osindika emisota. Oba si kinaasindika ekinyonyi kinamuŋŋoono oba n'asindika ekibe. Zibayita familiars. We better be careful. Beera mwegendereza ng'ogenda mu bintu bino. Kenajjukira yasiikanako ekinyonyi ekyo. Nakyamugambye nti ebiseera bisinga basiikana naye bayitibwa bakowoolwa. Nambuuza bakowoolwa batya. Nti oyo abakulembera omusamizi omukulu omusajja oba omukyala yasindika information n'atandika okukowoola bonna bonna nga bagenda osisiikana mu nkuŋŋaana eyo mu convent. N'amubuuza kati bakikola batya okukowoola. N'amugamba nti kati ennaku ze bakozesa email sobola osindikira omuntu email n'omugamba tugenda siikana mu kafo bwe kati mugasseko n'ebirala. N'amugamba kati eri emabega bakikolanga batya. Ko ye nti basindikanga ekiyitibwa familiaries. Basindika either ng'osiikana omusota wansi w'ekitanda oba siki ng'osiikana mu ddiro nga gwezinze nga gukoze enkata. Oba siki nga bakusindikira ekinyonyi nga kino oba siki nga bakusindikira ekibe oba omusege. Kati gwe ng'omanya. Nakyaba aliwo n'alengera ekinyonyi kino namukadde yakanda kigoba kinyonyi sebo kyagaanirawo bw'akiremerako ennyo kyetololamu kati n'ebyaddirira byali ebyo. Loli agenda okukwata ekuba okujja osisiikana na mukadde. Yasiikanawo poliisi n'abantu nga bakuŋŋaanye ne ambulensi. N'asooka yeebuuza ki ekigenda mu maaso. Yajja asembera mpola mpola. Agenda okuzza amaaso kwekkaanya. Yalengera mukono. Yalengera ssebo mukono. Nalengera emmotoka ya ofiisa. Ofiisa oli ayitibwa Gambo. I want you on third shift, doctor. Gwe nkwetaaga ku third shift, doctor. Nedda sigenda sobola. Oh, this has brought back things I thought were behind me. Ebintu bino naadde ndowooza oba osanga byali mabega wange. Any of this? No, I think it has everything to do with Kyo tekirabo kikwaganya ne Max. Kuono kirabika kyesigamye ku Max. change. And felt it, she felt it. After we... Bwe yamukwatako yasobola okugezaako obulyanga bwe yali awulira. Jerry. He died. Omwana yafa. Failed him. Namulemererwa. Yali ajjanjaba omuvubuka ayitibwa Max. Ne Max n'afa.
Michael Sebo. There are still people out there who need you. Wakyaliwo abantu abakwetaaga. My wife and my daughter. Yamugamba ekintu kimu sisobola kuwakanya ku ekyo. Abanneetaaga mukazi wange n'omwana wange. Bwe nkwetaaga enkya ku third shift. Va ku ebyo. Ddamu n'atula mu katabo kano. Keera waalwo. Until now seemed little more than a victory lap for incumbent Russell Moore. Looks poised to become a serious contest as news leaked of a surprise move of support by real estate mogul Thomas Carrier to the campaign of challenger Cynthia Wollicott. Kayino mu kaseera kano baali bagenda maaso n'okunywa nga bagamba nti nakyala yali yeesibye ku bwa meeya Thomas Carrier asizewo agenda muteekamu ensimbi. Gwe yingira tugende. Kano akawala kayitibwa Kasaala Carrier. Kazzukulu ka road oli gwe boogerako Thomas Carrier. Developer Mugaggo Kamala. Hey, where are you? Oli ludawa? Sarah. Ati ndi wa Sarah Carrier. She's one of my friends. Y'omu ku mikwano gyange. On a school night? Ngenda sulayo. Yeah, we got this paper. Tulina pepa gye tulina okugenda maaso n'okudiscussingako. Mom would let me. Simanyi kono maama yanenzikiriza okubaayo kono maama wo taliiwo. All right. Kale. Okay, call me if you need me. Bw'oba olina kibwetaaga nkubiraako. Jja kuba kikola amakulu. Devastation of Hurricane Katrina serves as a haunting reminder Kati baali bagenda maaso n'okusoma. on the planet, regardless of what mankind fools its. Kuziza Katrina engeri gye yakuba. Great. Kwalinga kujjukiza abantu bamulya mmere. We can't. Nti ku nsi kuno kuliko amaanyi ge tutasobola kutegeera. Ono yali amugamba tukopinge tupesitingeko nedda. But you would say that. Awo tuba tubba bigezo. Hey. Tulina okugenda maaso n'okuwandiika lissi. Dad? Kusiya ku bigambo byaffe. I was more like you. Okimanyi basirange bagamba singa nalinga ggwe. Leka naawe. Ye. I hear everything. Ebiseera ebisinga mbawulira nga bakayana mpulira buli kimu kyonna. Kano akaana Kasaala kava mu famire y'abarudi abayitibwa Bakalya. Era nga yandibadde nga jjajja waako yoli lodi omukulu Thomas Carrier omugagga mu kibuga. Right now. Said he was an old family friend. Mukazi wo omugamba nti waliwo sseba akyalidde mukazi wo. Gambye musimanyi famire friend. She moved a finger. Manyi nti asitudde olugalo. She's not conscious of anything. It's almost time then. Perhaps tonight. Definitely tonight. Olowooza anaatereera ekyo ky'olwaliro kono definite ekyo ky'olwaliro. Kiyo ky'olwaliro. Mugagga yaliyo. Thomas Carrier. Nga kirabika ne Jerry mumanyi. Tuuka ebbali n'abaako ebigambo ebitono byayogera. Onaalaba. Naye nga mukakasisa nti mukazi wajja attereera. Naye nga ate omukazi abadde mu medical induced coma. Naye nga kirabika agiruddemu okumala ebbanga. N'okusiya ku kirwadde ky'alina, alina kansa. Lodi yakwate kuba najja nga asembera mpola. Wabula buli kimu kyonna kigenda kimutabukako tabitegeera. Ziba teziri busa agenda okwekkaanya. Ofiisi ono yajja. Did you not hear me? Get in the car. Yingira emmotoka. What the hell is this? What are you doing? Gwokola ki? Covering my ass. Anti ne mukavalinga katofaali kange. What after you hit that ground? What are you talking about? Ki kyoyogerako? I want to know exactly. Njagala kumanya. Your wife disappeared. Mukazi wo yabula atya? That's why you dragged me up here? Kyekyo lwaki onneetiise n'ondeeta eno. I came home from the hospital at 2 o'clock. Yagamba nakomawo kuva ku ddwaliro ssaawa nga 8. Anything? Ne musiikanawo. We smoked a couple of joints. Twanywamu awo kayaga. Then what? Then ki ekyaddira? Then I woke up and she was... Nenzuukuka nga mukazi wange taliiyo. Everything. Yogera buli kimu. Yogera buli kimu I ekyaliwo. knew everything. Kubulidde buli kimu kyonna. Hell, I got home, Nakomawo eka. and then fell asleep. Ne tubaako kye tukola ne neebaka ne ndoota awo bye naloota. She was gone. Okuzuuka nga mukazi wange tali. Waloota. Biki bye waloota? It's about my wife. Naloota mukazi wange. Ne ndoota muwala wange amaaso geesulise. Enneekulungo y'omusaayi ne ndoota ekinyonyi. Naye nga byonna tebirina makulu. Had that blood we found at your place analyzed. Omusaayi gwe twasisikanye mu kifo kwe twakozeko analysis si gwa muntu. Omusaayi si gwa muntu. So, I mean, look, it was a dream. Kiri kyali kirooto. Look, some way you thought was real. All right. Yamugamba nti mungeremu oba endala. It was all designed to... Toyinza kukikkiriza nti byali bya ddala. Wabula nga kirabika baali bakidizayinize kwegamba bitwale nga illusion.
don't you see it to the old world Gwetokiraba ancient ways? That is kwegamba bana abantu batandise okugezaako okuadaptinga ebintu ebyaliwo mu biseera biri ebikadde bye bakomyawo mu biseera bino. All it takes is just bana abantu baagala just kwegamba kikyetagisa kiri kimu kyokka taking a test ku ki ekiriwo batusaanyeewo. It is raw, real, unadulterated power. You get era ng'agamba nti bagenda maaso n'okwasaganya n'amaanyi g'omugeyeena. And it'll spread like wild. Butulaba abantu bakera ku makya ne bafuna ebizimbe ne weebuuza strategies gy'ofuna ebizimbe by'ekibuga. More than just real estate. Kati baakituukako ne bakimanya nti kirabika basobola osusuka ku by'ebizimbe n'abantu bennyini ne babatwaliramu. Bino byayogerako tabitega n'ekyabika ofiisa. Kati twadde erina kyalona ali olubuto atera okujja mu ddwaliro kazini woono. Not for long. I'm just, sorry Elaine can't be here. Ati onoosonyiwa okubanga mukazi wo taliiwo. Kitegeera. Genda maaso n'okunywa amataago. Mukazi wattu n'awuuta. Took me a while to believe it too. Kyantwala akaseera okukikkiriza nange. A kid who got sucked in. Waliwo omwana eyagenda n'atwalibwa mu bintu bino. Mutabani we. Somebody out though. 3 years ago they took him out. Myaka 3 baamugjayo. His name Doc. Erinnya lyo limanyi? Kept his mother's maiden name. Yasigaza erinnya lya nnyina. Yali ayitibwa Max. Kinajjukira omwana gwe yali ajjanjaba. Yayitibwa Max. Your son's doctor. I'm sorry. Onoosonyiwa nali simanyi nti mutabani wo. Teyali nsobi yo. Mukosi yali nsobi yange. Labayo. Omuntu nakera ku makya n'afuna omusujja bwe gutyo. Ogutasobola gezaako kubanga gutegerekeka. Omusayi ne gwefumba. Mudakiika n'afa. N'oŋŋamba nti yali nsobi yo. Yo teyali nsobi ye, ekintu kyagwawo simanyi na gye kyava. Naye okuva Max lwe yafa nasalawo mbikula amaaso gange ku buli kimu kyonna. Naye waliwo ebintu ebitiisa ebiri mu nsi bye tutalaba. Waliwo ebintu ebikanga abantu bye bakola bye tutassaako myoyo. Ensi eri mu kizikiza bwe twogerera. Tujja kuwuliziganya. Amwami okuva omwana oyo lwe yafa nisalawo mbikula amaaso gange. Wabula ku kyendabye ebintu gye biri ebikanga abantu gye bali abatiisa ensi etambulira mu kizikiza. Oli bulungi? Mukyala ono bw'amaliriza okunywa amata. Mukazi wattu yawulira nga tali okay. Olowooza bisa ono kirabika bisa. Kaseera kabika katuse kakuzaala. Katonda wattu tufudde bannange. Balina omwetika bamutwale mu ddwaliro mu kaseera ako. Yajja asooka yekkaanya amaaso. Mukazi atuusizza okuzaala. Ke kaseera ndowooza. Kati oli Kaliya yamugambye nti omukyala masekati g'ekyo ky'olwaliro ajja musindikira n'amuyamba naye ajja sindika mutabani we. Ng'ono abikula lubuto. Baleeta ebintu biringa musaayi. Ng'akwata kubo ng'atandika genda maaso nakulaamiriza. Yakola enneekulungo ku lubuto lwa nnakyala. N'addamu n'agenda maaso n'okusiiga enneekulungo okwegamba ekwatira eddala. Ezote etosa boros deba. Baabo. Maliriza n'akwata ekubo n'ajja n'abikkako. Ono n'akwata ekubo n'asembera. Bagenda maaso n'okulaamiriza. Keno kirabika omukyala ono bulijjo bamonitalinga naye nga kye beetaaga akaseera ke katuuke basobole okugezaako okumuggyamu omwana. N'agambye abantu beera nabo naye muganda wange. Ono gwolaba kazini wa musawo ono. Mulinako engeri y'Oluganda. Kiki? Yawulira nga atiddemu. Mutabani w'oli ono mutabani wa mugagga ayitibwa Kaliya. Yamugamba gwe fuluma genda. Bwe kirabika bikulemye ebyokukola fezi kankimalirize. Ye najja akimalirize. Ono mutabani w'omugagga. Omugagga akyasinze ssente mu kibuga. N'atandika okugenda maaso n'okukologa. Bwanyiga. Ono musaatu uyu najja asembera. Tandika okugenda maaso n'obirowoozaamu.
Yebulisa ddala mutuufu mukazi wange. Mwana baamugjayo. This is the boy. Ono ye mutabani. And the mother never suspected she had twins. Mama we tasobodde gezaako kusuubiza nti azadde balongo. Tinedda. Kati oli azaala babiri. Mune bamwetikka. Mutabani w'omugaga owokubiri yamututte. N'ayitawo n'amuyisaawo n'amutwala erudda. Kati omukyayi azaala balongo naye tebamugamba. Naye baali bamukenya tebamugamba nti olimu abaana babiri. Ono yakwatikuba gy'asika ne mukazi we. Genda okuzza amaaso kwekkaanya. Ono yayisaawo omwana gwe bagambye omulenzi n'amuleeta erudda. Mutuusa ebbali n'asooka amuteeka awo. Ono agenda okwekkaanya nga kirabika ate omukazi obulamu bugenda. Bireke muleke. Oba afa akaafwe. Obulamu omukyala bugenda. Ono addidde akaana akamu akaleese ebbali. Alabika agenda nakasala. Genda kukola saddaaka. Wali abagagga abalala abakuŋŋaaniddeyo. Nabagambye abantu bafuna ssente naye mwekengeranga nnyo ssente z'abantu gye bazijja. Unagera okuzza amaaso omukazi. Omukazi abadde afa atolowooza. Teyadda buzingulu n'azuukuka n'okuzuukuka. Yasisimuka n'awawamuka. Katonda wattu. Kyokka wali masini zibadde ziraga nti afa. Tudde eri roodi. Yatandika okugenda maaso n'okwekebejja. Genda okuzza amaaso ayagala kakasa omukazi ono ayinza okuba alina bye yakweka mu nnyumba wano. Oyinza okutinkula bw'otyo n'ogwa ku yirizi. Genda okukebera mu buliri. Julia twatandika waliwo alina byakuloga byapangapanga n'abiteeka mu kakutiya. Omukazi olowooza yali teyamusiba dda. Yali yamuluga dda. In the bed. Yakubira Megani. What does that mean? Mbisikanye mbuli ekitegeeza ki? Someone wanted to. Blind me? Kyensobola okugamba nti yali ayagala kusiba bigere. Made up or brew. Plus a hidden talisman. Katonda wattu. Object imbued with power. Bateekamu ebintu nga irizi. Look. Labayo. It's about perception. Kino kibeera ku ndaba. You see things. Ngeri gy'olabamu ebintu. True. She's gone, isn't she? Mukazi wange kirabika yagenze. Gone. Yagenze ebyaddala. Everything that you're seeing. Yamugamba siyagala okkirize buli kimu kyonna ky'olaba. Thanks for your help. Weebala obuyambi bwo. Mbu yali akusiba. Tommy. Oyinza okubeera mu bufumbo gwolowooza oli mu bufumbo kuba omukazi yakutuggatugga dda. Muddeeyo eka musime amayumba abakazi baba bategadde emitwe gy'endiga. Mbabuulira. Get the pass. It's my dad's building. Kaakati. Ono yatuuka ebbali. Naddamu n'abasimba buno obuntu bwe. Ne basooka babugaaya. Bukuba bulina engeri gye bukukyusaamu. Come on. Let's go, Z. Gyantugende. Z. Mukazi wattu buli bwabulya. Busooka ne bumugira. Mukazi wattu kamunguluze. Kina engeri gye kisooka kimukwatamu n'atabitegeera. Grab her. Come here. What are you guys doing? Still. Ah, Sarah, that hurts. Kwate kubo najja erudda. It's Latin. You have to say it 3 times before you go over. What? Bamugamba tugenda kwate kubo tugende tubuuka eri waggulu. Naye olina okyogera emirundi 3 before nga tonnaba kuyitako.
bwatyo bakwate kubo ne basembera ne bajja bamugayise basimanyi olina okukulamiriza emirundi esatu bifo nga tonnabakubuuka kati ne batandika okugenda maaso n'okulamiriza nga bbo bajja boogera balamiriza bwe batuuka waggulu ku ntiko y'ekizimbe ne bazza amaaso gyali easy ne bawanika emikono mu bbanga yakanda bayita ne bagwayo bali abaana wayita ebbanga n'alengera ebinyonyi binamuŋŋoona byamuyitako emisinde gamba soko olindeko bamudde ebiki byalina okwogera alina okulamiriza emirundi esatu najja naye ng'alamiriza omanyi bagamba amazina amayigirire bali tategedde bagenzeewa yajja alingizeeyo wansi nga ne wansi mayiti teziriiyo wabula bwe baguddeyo eyo wavuddeyo ebinyonyi bibiri namuŋŋoona noono yakwata ekkubo n'alinnya yagamba simanyi we bakikola naye nange kankikole ndabe bwatyo n'akwata ekkubo ne yeekanyuga bwafubutukayo era kinyonyi nekikwata ekkubo ne kitema baabali. In last night's mayoral debate, Mayor Russ slugged it out with his only viable challenger, Cynthia Wollicott. Emboldened by a recent uptick in the polls, the former city councilwoman attacked the incumbent's record on security, while the mayor countered by accusing Wollicott of promoting... bagamba nti nakyawatuuse yali yeesibye kuwa meya nkambe eti amufukidde zeke napo alina we yalidde obululu naye ng'ekyaleetedde okuba nga nakyala obululu ensonga yagyesibye nnyo ku bya security kuli n'atuuka essaawa n'asalawo amukobe mu kkooti kajuira yize ennaku zino abeera waba Saala amuyita amugamba zuukuka zuukuka naawe zuukuka genda okuza amaaso okwekanya bw'ati owaayi Saala kyo tekikkirizika ate oba ate Tony aliwa yazuukidde waabwe You scared me. Wantiisiza Awesome stuff, but you gotta be careful. Yagamba tetugaanye tulina byetukola naye ate beera mwegendereza. Trust me. Ki ekyatuuseewo? It's only the beginning. Neesiga okusiya ku kye tugenda otutomera eno ntandikwa. Kali ssebo kye kaamugamba kusiiza ku kye tugenda osisiikana eno ntandikwa. Nono omusawo olowooza mukazi we teyadde engulu. Mugagga yajja. Nice to have you back. Kirungi okubanga oteredde. You look tired. Olabika ng'omukoowu. Tell me about it, Jerry. It appears she's in remission. Alabika ali mu remission. Kansa yagenze kino kiri unbelievable. Kirabika kyamagero kona abasawo temukkiriza kukkiriza mu byamagero. Could Thomas and I have a moment? Ufaise nga nze ne Thomas twogeramu eki tugenda kwogera ku business. I should make my rounds. Ndowooza neetoololeko mu ddwaliro. Kati sooka ondiiremu. Oh my God, Wayne, you're so beautiful. Katonda watu bannaye Irina. Mukazi woli. Get anything out of my husband. It's as if he doesn't read a newspaper. What's happening with the campaign? Ekisooka mu campaign kwoli tugenda muwangula. Is she on board? Omukyala ali naffe butereevu. It's time to get the ball rolling. Ke kaseera ndowooza ensonga tugikwasaganye kati. Ke kaseera. Well, I had to wait for you. Mare nyino soko kulina bifunga sinaba processinga bilala. Now you better kiss me. Kati ogenda kunywegera. Mukazi mufumbo, mukazi wa musawo. Naye ate bamanyiganye nnyo n'omugagga. Balina enjagala gye beeyagala. Kangambye nti bulijjo nninda ggwe. Kati koze kakigwe. Mwina genze nenfuna ekirooto kino. Nga there was no one left. Tiwali abadde asigalidde kusi. No one, just tiwali. Empty streets, empty buildings. N'enguudo nkalu ebizimbe bikalu. Just me. Nga wasigaddewo nzekka. Then I heard a voice. Then empulira eddoboozi.
It is they who are dead. Abo be bafudde abatali ku saidi yaffe bakyogerera nakumu nti abo be bafudde abatali ku luuyi lwaffe. Kayitwadde ebbali ono yenna kyala Ani bali mu nkuŋŋaana zaabwe bakuŋŋaanya amagumba g'obwana obuto ne bagattako n'ebiralala. Ono yayitibwa Evan Holter naye gyali ono yayita n'ekifaananyi kya muwala we n'akissaamu. Alina obusanduke bwe bwakola obutinini n'ayisaako omusaayi. Tony agenda okuyita takisi ng'egenze. Kyo kikwano kya Saala. Kiba kigenda mutabani w'omugagga n'akiyita. Gwe nkumanyi? You're Sarah's Uncle Andrew, right? Yeah, saw you in the school play. Nakulaba mu school play. Yeah. I'm Tony. Bampita Tony. Hey, great. What are you doing out here? Kati ate okola ki eno? School. Somero. Wear the stuff any other day. Waliwo olunaku lw'oyinza okwambala engoye zino litalisoma. No. Lwaki bazadde bo tebakukimyeko tewali ankimye? Plus, my parents are away. Ekyo abazadde bange engeri gye bataliwo. Well, how about I drive it? Lwaki sikuvuga n'enkozaayo? Ate mutabani w'omugagga kisoka kibirowoozaamu kaawe kyagamba kimu kali kikwatekubo ne kiyingira mu ggaali nazzaawo motoka bwetu n'esimbula n'etandika. Kayitudde ebbali ne bagambye tuli kayitibwa gathering tuli katundu akasoka buli obutundu bubiri. Ono agenda okujja bw'ati okuzza amaaso okwekkaanya omuto Elizabeth nakye yalengera ebbali ku kisenge weekolawo enneekulungo. Tamanyi ani agikozeewo. Yakwate kuba gyabisiimula eno ndabirwamu. Genda okugala ati ng'alaba nnyina Katonda watu. Maama ndabye ekifaananyi kya nnyina wabula kimukanze n'asooka akowoola maama. Katonda watu yeebuuza nnyina wa gy'ali. Maama ngenda kunoonya nkakasa ndayira ku Katonda ngenda kuzuula. Bye bigambo by'omuto agamba nti agenda kunoonya nnyina akakasa agenda muzuula yonna gy'ali. Kali omukyalo ne yali azadde abaana ababiri gwe baawaako omwana omu yafuna ekirooto ekyamwawamula. Hello. Is Anne there, please? May I ask who's calling? Dr. Foster, I don't know if you remember me. Rachel Coulson, I'm... Kali mukazi watu yakuba essimu nga yeetaaga kugenda ne Annie. Sure I remember. N'amugamba Dr. Foster simanyi nti oba ozijjukira wabula mpitibwa Rachel. Is everything all right? Kwegamba kazini wa Dr. Tanner. Waliwo ekyamu. I didn't know if she was back. Agamba nti abadde ayagala kugenda ne Annie naye abadde tamanyi nti tannaba kudda. She's still missing. Munaye akyamisinga. I'm sorry, Nonsonyiwa. Something I can help you with. Waliwo kye nsobola okuyamba nakyo. It's nothing. Si kikulu nnyo. 3 o'clock in the morning. Ekikubizza essimu essaawa 9 gwakyo kiba kitegeeza nti kikulu. I keep having these nightmares. Waliwo ebirooto by'entiisa byenfuna. Birooto ki? I'm crazy. Abasinga bagamba ndi mulalu. Wabula ndayira ku Katonda. It's not a... Bino ebirooto byenfuna. Nightmare. Si bya ntiisa. It's a memory. Zino memories bya ddala nabiraba. The hospital. Mu ddwaliro. I had twins. Nazaala abalongo. I'm not familiar with... Why siri familia na keesi yo naye? A stillbirth or a miscarriage? Mwalimu eyafa yali miscarriage. Anything like that, I'm telling you. Si bwe kisobwe kiri nkubuulira. Nazaala abalongo. They took one. Omu ne bamutwala. Ndayira ku Katonda. They took one. Baamutwala omu. Omwana wange omu baamutwala. N'abikula akatabo. Kasya kano yakwate kuba najja mu ddwaliro. Elaine. N'asiikana nakyala. Elaine. I'm fine, thank you. Sebo yawonye. Oh, it's nice to see you. Kirungi okulaba munnange. About Anne. Any word? Bambulidde ku bya Annie mulina ekigambo kye mwafunye kyonna ati How you feeling? kati owulira otya? The hell out of here. Njagala va mu ddwaliro. I guess I dodged a big bullet. Ndowooza nasimattusa ekyasi. Siwulyangako omuntu asimattukanga ggwe. Anti munnaayo ebyamagero
abasawo tebakkiriza byamagero. Thomas Carrier? Unayitibwa Thomas Carrier omumanyi. Daughter Elizabeth goes to school with. Mwana wange Elizabeth asomera ku ssomero ne muzukulu wo omuwala ayitibwa Sarah. Okay. You're going to be home in no time. Kati ogenda kudda eka gwe totya. You better get some exercise. Genda osooka okola exercise. Kono buterevu. You're a practitioner of modern medicine. Okimanyi gwe musawo oli musawo yasoma ebyobusawo mu nnaku zino. Kati ekyo kinnyonnyola otyo omukazi oyo kubanga yasimatuse okuva mu industry coma. Ng'ogasseko n'okubanga ali mu remission ya cancer. Don't even try. Anti ogezaako. Badde nga alina kyayagala omussaamu amugamba ekimu togezaako. What happened? How do you explain that? Kinajjukira ssebo nga kalodi kamugamba nti omukazi abadde mu medical induced coma alina cancer yasimatuse talina cancer alyoke. Wasoma modern medicine okinnyonnyola otya kagamba ekimu togezaako. Kati bana abato bakwatikuba ne bajja ebbali yajja Elizabeth ng'ogasseko ne Sarah. Kati Elizabeth agamba location yagifunye kuva mu bintu bya kitaawe nga kyebeka kitaawe yali afolowinga ebintu bya nnyina. Kiri akwatikuba okujja ebbali basiikanawo bino. Katonda wattu. She was here with Mr. Holter? Kyogaba baateyanga okujjana ne Mr. Holter. I guess. Ndowooza. Ekifo kiri disgusting. Waliwo emisubba wagiri ejja bbulaaka n'emimyufu. Waliwo naava emmanji wa Sarah. Ofa Katonda wattu kuza amaaso. Mufulume nabika yali masiikini. Baafuluma emitsini. Duka tandika. Kujja bafulume bave wano. Kaakati nno. Baby, can I ask you something? Mbeko kyenkubuuza. I tell people about us. What do you think? I think my parents would kill me, but... Yagamba olowooza kikuffe. Kono gwe kiki olowooza. Kono kyemanyi bazadde bange basobola okunzita. Nga bategedde. I'll be 18 in a month. Olina emyaka 17 kono mubanga tono ngenda kweza 18. No one. Ate sobaako ogamba ku nsonga yange naawe. Why not? Lwaki nedda? Nja kuba mpezza emyaka 18 nga nsobola okwesalirawo kyonna kye njagala. Anna Nicole. Ate bijja kunyuma. Nze naawe nga gwe mugagga nze togezaako. I'm sorry, Nonsonyiwa. Listen, I think I know a way that you could make it up to me. Nze ndowooza waliwo engeri gy'osobola okukinnyambamu. Here, so I need you to pick up a package. Waliwo package enjagala onkimire. Package? Package. Business. Bya bizinensi. Biri shede. You'll like it. Era nga sikiwa nti ojja byaga naye tujja kwasaganya. Mayoral candidate Cynthia Wollicott continued her Cynthia Wollicott schedule today. Bagamba seba akyagenda maaso n'okufuŋŋana obwa meeya. Ennaku zino kirabika ebyobululu. Alinnye ku ntikko. Juyira akolagana n'omugagga. Akolagana n'omugagga. Ayitibwa Thomas Carrier. Tudde ebbali mu nkuŋŋaana. Mukama n'amala akutanda. Nogezaako okumanya abagagga gye bakuŋŋaanira mu bibiina byabwe. Wokakasa nti okufuna obugagga si byangu. Bano bali eno. Balina olulimi lwe boogera. Mukyalo oli ke yavuddeyo. Kati ensonga yagivuga. Evan akute Boros. Evan akuta Boros. Bwatu nazzaako. None of your business. Bino tebikwatako naawe taata. And I am worried about binkwata kate nkweralikiriddeko. the Sarah Carrier. Ate ono mukwano gono simanyi Sarah Carrier. I want you to see her and I saagala omulabe saagala omwesembereze. Eki? She's my best friend. Oli kyali wange. This stuff. Kyaliwo bw'abanga akuwa bino ebintu si kyaliwo. In witchcraft. Muno biraga bulogo. Simanyi ne bazadde be bali mu byobulogo. Answer me. Nziramu yes. Bazadde be bali mu byobulogo. Family, are you happy? Family eyo yonna bali mu bulogo. Stay away from her. Kati beesonyiwe. I don't understand exactly how. Kitegeera. Ne maama sebo yali abimanyi. You didn't know that. Gwata akimanya. Toyina kye wali omanyi ku maama. You really wanted her back. Singa obadde dda mbutuufu mwa. Agwe. Maama wo mwagala. Safe. I don't know whether this is a cult or whatever. Oba waliyo cult oba waliyo ki. Don't want to see. Siagala kulaba nga wegatta mu bantu abo. Stay away from those. Besonyiwe tobasemberera. Julia Road yali aweereza ku olusaali. Yali mukyawa ddiini mu biseera ebikadde. Zee ajayitaayita muwala we bayombyemu. Zee omwana amugambye essebo eri family tobalaba kuba nansimbi naye bali mu bintu bya bulogozi. Yazabuza amaaso gyali
kitagera okuza amaaso ng'afuluma wano n'asooka yeebuuza muwala wange ate alagawa kujja musiekaniza zi yakyuka katonda wattu omwana alinnya kabalukoni muzeeyi n'asooka atunula n'agamba tufudde bannange bwatyo n'akwata ekkubo n'agwayo wow naye ate wansi teyalengerawo mayiti bwalabika kinyonyi ekyasala rodi yasooka n'atula ebbali n'asirikirira kussira ku kyeyali alengedde yali tasobola kikkiriza mulowese baayiseemu awo ne muwala we buye agenze ziba teziri busaawo n'omukozi atera okujja yajja genda okuza amaaso ng'oluggi lweggula nina amawulire ge waafunye ku mukazi wo zina yagenze I searched the neighborhood. I called the police. Nkebedde ku kyalo ne nkubira poliisi. You wouldn't know where she'd go, would you? No. Lowooza omanyi wa gye yalaze kono simanyi. You do? Oteekwa kuba omanyi. No. Nedda. Tell me what you know. Mbuli asi kyotegera ki kyomanyi. Ayi siina kyemmanyi sigenda kuliba. Oh, thank God. Tyabali wane simu ya mwala we nejja. Where the hell are you? Oli ludda wa? I'm at a friend's. Ndi waseeya wange. Because I called Sarah. You're not there. Where are you? Nakubidde Sarah taliyo. Toliyo. I'm not gonna tell you. Sigenda kubulira wa gye ndi. So. Since when? Nsobola ogezaako kwerabira kuva ddi. Since now. Kuva kati. I'm not a baby anymore. Sikyali mwana muto. Stop acting like a baby. Lekerawo okweyisa nno kati ng'omwana muto ombulire wa gy'oli. I'm sorry. Onoonsonyiwa kale okuboggolera. I saw what you did. Amazima gali nalabye kye wakoze. At least I think I saw. Kale tugambe oba osanga nnakirabye naye sikitegeera. I can't begin to understand. Sisobola gezaako wadde eddakiika n'emu kitegeera kye wakoze. N'omukyala kyebika bale bwe yafuluma ennyumba. Kuba ennyumba olwedde yali ndookinge. I need your help. Neetaaga obuyambi bw'osobola okunyamba. You know, maybe obosanga between the two of us, obosanga amasekati gaffe make some sense of all this. Tusobola ogezaako kuba nga tubijjamu amakulu nga twogedde. Tokkiriza. I'm out of friends. Ndi waseeya wange. Go to school and I'll come home. Njagenda ku ssomero then nve ku ssomero nzigyeka. You have to trust me. Wabula olina okuneesiga mu kyeggamba. Osegeera. Musaala teyalina kyakola yalina okukkiriza. Yamugamba kali. Tiwali kye ngenda kula ngenda kukkiriza. As you want. Kikyayagala. My parents don't care. Abazadde ebiseera ebisinga tebafaayo. Osegeera. Yeah, thanks. Check the dresser. Kebera mu kadresa. James. Genda funamu ky'oyinza okwambala. Yayitibwa Tony. Yakwate kuba akebere mu kadresa. Laba. Yasiikanamu akabaasa kuliko Tony. Lava for tonight and the next kuliko A. Yasooka ne yeewuunya why. Labika ayinayo muganzi we. Kene mu kaseera kano olwa amaka ge twayolekera agaali geesuulidde galiyo masekati g'ekibira. Makama neno kamala. You asked to see me. Anti otumiza ati oyagala kundaba. Thomas. I've done everything you. Koze buli kimu kyonna kyonsabye. I fulfilled every ritual. Era ng'agamba ntuukiriza buli mukolo gwonna ko tekiri ku ekyo. Omanyi kye nsobola okukola? Badde manyi weerabira. There's more work to be done. Waliwo emirimu egiseetaaga okukolebwa. Olutalo terunaggwa. Lutya? You should understand. Si kyankutegeera. Born to it. Wazaalibwa mu kino. Wazaalibwa mu musaayi. It's a battle they started over 2,000. Kwegamba olutalo lwatandika myaka 2000 egyayita emabega. That doesn't exist. They made monsters of your ancestors. Nga bagenda maaso n'okuba nga bakkiriza mu Katonda oyo ataliyo. Kati bajjajjaabo beebo bennyini abasobola okugezaako okuba nga omusaayi gwe gutuyamba okutereeza entegeka. Akaseera kaffe ok'okutereeza entegeka eyo ke kaseera kano. Nkiwa kati okuba nga oyawukanye ku bbaawo kye kikutta. Siganyi oyagala bbaawo ng'ogasseko ne muwala wo. Naye njagala okimanye nti saddaaka gy'oba okola kubanga kugezesebwa ku ki kye twetaaga. Kikole ku lwo kikole ku lwaffe. Ani omusaayi gwe bagamba nti yazaalibwa mu lulyo era atambulira mu lusaayi kwega mu lunyiriri lw'omusaayi ogw'abantu abo abaliwo mu biseera biri ebikadde
abazze balwana olutalo masekadiga Ivan Good kumala emyaka 12 era nga mugambye nti omusaayi gwo kyekintu ekisobola okugezaako tuyamba okuba nga tutereeza entegeka eyo ye yakasya kakakati. Keep yours. Baabo mugamba kyolina okugezaako okukola kyekimu famire yo nagamba nti egenda kubeera safe nawe njagala okakase mu famire ogifuula okwegamba kino kibeera okay. Ono yasiikana jjeri alina empiso gye yeekuba oba ya sukaali ngamba sebo naffe tuba n'ebyama byaffe. Azze kwogeramu naye. Of course not. He died in your care. There's a big difference. No. Agamba nti ensonga eri ku Max yafa. Kono Max yafa ng'omujjanjaba. Kono teyafa nga mujjanjaba. But I think somebody powerful. Zendo was omuntu w'amaanyi. Be powerful. So we've moved on. Kati tuvudde ku. Which is the government conspiracy. Waliwo omusajja w'amaanyi. Ayinza okuba nga yaleetera kino. Namugamba kati kivudde ku ebyo bigenze mu mbiri simanyi government conspiracy. Okay. Federal crime. Kati bwe yiwa bayisiwe then kitwale nti federal crime. Katonda watu. Gwekigamba tokitegeera. I know how painful it is, Mike. Manyi bwe kiruma Michael. When you love. Kwegamba omuntu gw'oyagala nga akusambye ku mutima. Jerry. I just don't. Jerry, ze sikitegeera. Daughter, why else would she do that? She didn't do it. Yakulekawo ge ne muwala we lwaki aba akola ekintu ng'ekyo konte yayenda baamutwala. I think there is something going on in this city. Nze ndowooza waliwo ekigenda mu maaso ekyamanyi g'ekisikiza mu kibuga. Something going on. Ate waliwo ekintu ekyakigenda mu maaso mu ddwaliro no gwe kyotamanyi Jerry. I get to the bottom. Nze ngenda kinoonyesaako paka nga ntuuse ku ntiko yaakyo. Kale tugambe nti bituufu by'oyogera. There is some conspiracy out there. Tugambe nti waliyo enkwe. Murdering patients and abducting people. Bagenda maaso n'okuwamba abantu bwe batta abalwadde. In the service of some grand nefarious. Bwe simanyi balina engeri gye baagala okikolamu bazuukuse sitaani. And hell you have. Kati gwe bikwatirako. All that powerful, they will sweat. Bwe baba nga ddala butuufu amanyi bwe batyo gobeera nga kiyenje. Your family be. Bajja kukuutiza golosa family egenda komekerera wa. Give up the crusade. Wandibadde opowa crusade nkubuulira. Toli mwana wa Katonda. Wandibadde ofuuka musawo. Genda obeere omusawo ekyo ky'osobola okukola. Amugambye nti bwe babaayo nga ddala mu butuufu maanyi g'amasitaani. Bagenda maaso n'okukola by'oyogedde. Guluuza lwaki baba tebakunyiga ggwe. Gobeera nga kiyenje gye bali. Gwe family ogenda girekawa. Namugamba va mu bya crusade z'oliko. Kwate ekkubo okole ky'osobola okukola oli musawo genda ojjanjabe bantu. Leka kwefuula mwana wa Katonda. Lwali yasooka n'afuna fayiro. Fayiro yali ekwatagana ku Nakyala. Tana Elaine oli yawona kansa. Najja awulugumya essimu. Aha. Nze. I think I'm onto something. Waliwo kyengobako. Ani ono? Gambo. Hey. Ono mufune ku musanvu ayagala ggwe. Jaji kwata. Gambo. Foster. Nze Michael Foster. Tanner's medical records here. Mbadde ntunula medical records za What I tell you about Coleman? Tana Elaine. Nagamba kiku ky'okunkubira. Mbadde njagala kwogera nawe. Kankubulire. Blonde hair. Wanviriza Broni alina amaaso ga kiragala. Got it? Osegera. Nesonyiwa. Toddamu kunkubira naye singa kubidde. I had a crick in my neck. Mutumbaavu annemerako. Katolisi abika bino ebintu naye abikola mu bba tayagala bangi babitegere mulimu baasuubiriza okubanga nabo bandi banga bali kusayiriza ekizikiza eyo. Kati oli abadde amukubira nga alina information gy'ayagala mu okusiya ku research gwakoze. Kati engeri gy'amwegobyeko ya ssimu. Twadde erudda ani gy'ali. Ono yakwata kubona gy'amusika na Holt. Holta. Amugamba nti situka njaga tugende osobola okuyimirira. Ani tokiraba. Bano bagenda maaso n'okukozesa. Kaakati nno okusinziira ku bye baagala okukola baali beetaaga omusaayi gwa Nakyala nga ye yekka asobola okugezaako okuba ng'ayita byonna bye beetaaga okukowoola. Namugamba nti wandibadde okyesonyiwa. Kwate ekkubo tugende. Namugamba nti ngenda kukola ekisembayo. Kino ekisembayo yakira abalinzi okuba bagenda kuleeta muliro. Ziba teziri busa. Lady in the house nga waali. Ogamba kyeva. Lwaki ovudde mu kisenge kyo? Mbadde nse kulaba Ani. Don't you think you should let her rest? Tulowooza nti wandimulese n'awummulamuko. Yes. Of course. Yeetaaga okuwummula. Kati Evan Ulta yerabika atuuka ekiseera n'aba nga atidde. Good night, Abigail. Ayagala kuyita Anne. Amugamba bakwateko batawanyike. Wabula Anne ali so deep. Ekintu baakimutaddemu nnyo. Kuba bakimanyi aliko emizimu gy'abajjajjaabe gye baagala okukozesa. Nomukazi wa Tona abaali wano. Wata. Ono yamusimba byamusimbye. Jula mutabani w'omugaga yamugamba nti waliwo package enjagala onneetikkira ondeetere. N'akwata ekkubo n'alinnya bbaasi. Bakamuwadde kabadde awo kalinga kasanduuko.
Bevano Ultra agambye Nakyala nti eno ritual esembayo guno omukolo gw'okulamiriza ogusembayo bano abasajja Kyebika kye bagenda okukola kyonna kigenda kubeera kyabulabi ate nga Kyebika ritual gye bagenda okukola yeesigamye ku muliro keri omusajja wattu masekati g'ekiro teyakwatako okuddamuda yedduka buddusi afuluma amatwale gano wabula agenda okuvaayo yetandika okufubutuka omusaayi mu nnyindo bali tebazanye njagala olabe ettagali baatuka ekiseera ne batandika omweraliikirira ono omukyala genda maaso n'obatwala tandise okukologa laamiriza musaatu atawanyika ayagala fuluma katundu kati wabula Kyebika Nakyala yamutegadde kati ali eri agenda maaso n'omukologa bamulunga bwe balaamiriza musajja wattu afubutuka omusaayi mu nnyindo afubutuka omusaayi mu kamwa ebyenda byonna bitandise okwegaayagaaya Katonda wattu kye bamukola ayaya atolooza tebamuttirawo babagambye ebintu gye biri nga muwakana bali bawo akuyunga aliwuwe nga gwoli eri wammwe kugune kudda mu position laba tagali bamuyisawo ne bamuteeka pembeere Michael Foster's wife Anne. Linnya lyo gwani kono mpitibwa Michael Foster mukazi we yabuze. What's your birthday? Linnya lya mukazi we ly'obuzaalirwa yani kono Anna Patton. Pattons are. Oh, Pattons. Amanya gaabwe makadde. Are there children? Balina omusaayi ogw'amaanyi mbadde mulina omwana nti ye. Anne disappeared the same night as the teacher Evan Halter. Bagamba nti mukazi we yabula olunaku lwe lumu n'omusomesa we yali ayitibwa Halter. Musomesa mune yali ayitibwa Halter. N'abalala ne bakuŋŋaana. Kati ku nsi newankubadde wabeerayo abantu abagenda maaso n'okukolera kwega maanyi ag'ekizikiza neera still wabaawo abo abagenda maaso n'okukolera maanyi amatuufu kati waliwo akabinja k'abantu baba bategera ku nsonga zino nga mwe muli ne inspector oli ayitibwa Mogo. I think he's behind all of this. Agamba nti Rodi ayitibwa Thomas Carey alabika yali emabega wabyo. Based on what? Might have had something to do with my son's death. Kyali kikwatagana kufa kwa mutabani wange. A resurrection. Okuzuukira kwani? Ani oyo azuukidde? Tanner. Apparently she ayitibwa Anna. In the fair, she had abadde agenda maaso n'okwenda ku Thomas Carey. Flatline. She was clinically dead. Omukazi yalina kansa ddala mutuufu ng'ali mu mbeera mbi. Yali agenda kufa. Naye kyewunyisa yazze engulu ekyo kyamagero. Doesn't mean I believe it. Tekisegeeza ati nzikiriza mbufuusa. Ate lekerawo okukkiriza ate mu kizikiza. Ke kaseera tukubikkula amaaso. Kaakati Nakyala bakwate kuba mwetika bamuggyeyo. Ono buli kimu kyonna bakikoleyako ono kubanga alina omusaayi. Bagamba nti alina omusaayi gwabo. Kati ono mukazi wattu akasanduke ke bamuwadde akajjayo akekkaanya. Baabano ne basooka babaako ke bamukoonamu n'alyoka asituka oli omukazi alina amaanyi. Katonda wattu namukadde omukyala gwe basikanye eri bwe bamulidde erinnya lya Nakyala mu Ann Patton n'abagamba nti bapatners be bamu kwabo abalina omusaayi ogw'amaanyi. Ono Tony mukazi wattu baasi gy'alimu yatandika okugenda maaso n'okutagala. Baasi etandise okutagala kyokka mwe muli Nakyala akasanduuke Tony ke baamuwadde kaavudde mbali. Katonda wattu Ota yagambye ani kirabika bano bagenda kukola muliro ku luno. Omukolo gwe bagenda okukola gugenda kubeera gwa muliro wabula omuliro okukwatagana ku ki. Baasi tandise okutagala. Tony akutta akasanduuke. Akasanduuke kavudde side seeri. Banaye buli omu ali oke. Mukazi wattu ali wana mulyoke bannaayo eyo. Mukazi wattu kyava asituka alabye. Ono agenda okujja bwati akasanduuke katandika ovaamu omusaayi. Akasanduuke kayiye omusaayi. Laba tabu yafuna okutya mukazi wattu neebuuza ki kyaba akola. Ono akanudde eriiso emizimu gyonna agikowodde egy'abajjajjabe basinga be bakojjabe ng'ogasseko n'abasigadde. Baasi n'eryoka ekwata omuliro. Baasi akwata omuliro naye nga kirabika kyonna kivudde kulaamiriza kwa Nakyala ono. Katonda wattu kano sseboko kaasibatuka ebisiga byonna byakwata akaliro bakayise the gathering.